mpulira omuntu gwe ekimu eky'ekkumi kyo eyakikutamya wasiganga wafu wasiganga watali mukisa tewagufuna tosobola yasiganga wafu waliwo wosiga soda n'okungula 3 n'okungula 6 n'okungula 10 waliwo wosiga ng'osize ku maggwa ng'osize ku lwazi ku mabbali ga kkubo tugambe kati bwe bayita obulombolombo oba emizizo gyakyo kiriko obuwakatirwa nedda buuza mukama nakusomesa wano olunyiriri soda saagala olwerabi mukama katonda akyawa abateebuuza eka kulaba nti musumba afa alina olubuto lunene oyo asaanamu ekimu eky'ekkumi aba muwa giraasi nti bane kanisa affe kanisa bannange esinga nze sijja kukiwa musumba waffe w'omukyalo sijja bannange kukimuwa kubanga bannange eno kanisa eno bannange eno ono pastor asaba naffe ku online bamigula okuba gwe pastor oba mitasaba nayo ku online gundi ntayina simu simu ejja ku YouTube tayina data kati wamuva kati wadda ku online ate abafere bali awo abafere bakoze groups mwe babbira abantu bangi bali oku ekimu eky'ekkumi oyina nakyo okuki bw'oba ng'onookiwa mu butuufu bwakyo okubuuzaako mukama n'ettaka lyensigako ggimu nti kuba kati bwebiba bya katonda lwaki ateekawo twegayirirenga lwaki bwebiba bya katonda temujjanga buzzi nolaba ateekawo strategy nti buno obudde tunoonyeza mukama tweyawudde buno obudde bwakwegayirira buno obudde waliwo practice z'ekkanisa tusinze tusabe bannanga abayimbi tugenda kuweza enkya tusabe tuyingireko mu mwoyo lwaki tojja buzzi sitaani naye nnyini tatudde mwana ateeka akati mu kibu abakokota era nakokota emigiza kati gye mikisa gyakokota sitaani yagimuwa katonda yagimuwa kuba ababbye bubbi era bya sitaani anti ye mukama we yajja sitaani asobola okufugira mu kabbo bulungi sitaani ssebo tatudde waliwo kibayita love offering waliwo ki naye ekyo tekirina kuba nnyo kya buwaze nga buli love tekirumirako mannyo osindikibwa mukwano loolo kimu eky'ekkumi olugira nti tugira osindikibwa mukwano ogira tugira tugireka kati abaana ba mukama gwagaba abadde awo ekimu eky'ekkumi njagala ogabe waliwo eyaŋŋamba message esaagisomye mu kye twasooka okukola yagamba nze si wa kimu kya 10 lwaki rajiwa leka musomere wanene akanyiri Isaya 3:2 Lake Victoria egaba amazzi akadiba tekagaba kiriwo ekisooka okukalira akadiba ate akatagaba kadiba kakala lwaki tekagaba amazzi gaako gabeera nagaawo nekabalundira ensiri Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa neddekeya eri abannassale Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kati ate bo mikwano gyaffe aba God Hills abo medicine ogenda bakubira ku namba yaabwe yesimu gyolaba awo wansi bo bakola ku byakujjanjaba bakujjanjaba buli kakyandwadde kyolowoozaako prostate enlargement freeze amaboidi simanyi ulcers PID ebirwadde nga bolabako akantu ku mabbali ako wetegerezeza endwadde n'endala nnyingi nnyo mwe bahani zisimanyi nsindika njake balina akadagala bakayita putulu olukamirirawo
olumbira wate nga ka butonde kahabo so mubekwate ba God Hills so bano bafuna ku WhatsApp ate basobola okukola delivery wonna wosangibwa akubagulizaako sisuubidde kwagala wambazi kati Alpha Media Production mikwano gyaffe era nga yeffe ekyemikolo kitukwase bukika kya mukolo oba oyagala videos ennungi kosa n'ebifaananyi eby'omulembe guli ogwalagirwa byogenda otutereka emyaka bufukunya abazzukulu bannakabiri nakasatu ne nakanwe abaana bano balese ekifaananyi bakubirewo ku namba y'essimu 0770 wamma gwe omukolo bagwese ekitiibwa bagamba omusajja yakoze omukolo naye abaana balese kamera kati essomero lyaffe eryo lyowulidde nga litandika balita Cambridge Junior School somero ddungi nnyo mbyogera bineeno naawe osobola okwetuukirayo wamma n'oba omujulizi alisangibwa Matugga Kitonga bawulidde akalango naye ekyenjawulo ekirala kye baatuwadde nti bwokera ku makya n'okwata ennamba y'essimu n'obakubira n'obagamba nti nze advert nagirabe ku expo bagenda kukendereza ku school fees bazikendeze gwe kasoyita wano so bakubire byonna babirina omwana wagenda va ku Cambridge nga bamunne kyalinze bulungi nnyo alina ekyomutwe kyasobola okukola kuba bivuga oba kuyimba kusamba kapiira kuwuga byonna ku somero gyebiri ate ng'essomero ddungi nnyo mwabali ebweru mbajjukizanga lunye nti omwana mubakwasa so bano mubakwasa emyaka egi gwe ng'okuba contract weggwako okola gwa kugenda ku video call n'omulaba so gwe kasoba kubira essimu oba oli bweru n'obagamba nti nze expo kwe najja ennamba of course they have to deduct kazungu kawulidde musomba munjoga they have to deduct on the school fees musomba zazo kulaba amina sir eradde taata mirembe taata bagambe eradde kyosoko okudamu eradde ate n'owummulamu n'owuunawo kasonga mbe eradde ng'owuunawo kati nza gamba ate oli otya nokuba abantu abamu bakatabula bamugamba eradde ate yagamba oli otya nno eradde yakagira yesu yebaze otitizibu okubuzisa nyinimu kati ate kati ekikusobozesa okubuza oli otya amina sebo mukama yebazibwe esebo gigenda gitya mirungi pozi mweyo n'abandaba bataddeko data n'omuliro omukama abawo omukisa yowandaze ku rankings z'abasinga commentinga ogoberera ajja nekinsanyusa ng'omwana alinako koma ezisuka ne mu 1,000 1,589 nawe na memory jukajukira babuzeeko mukama yebazibwe banyabo ne basebo andabira mu ddiro lyo andabira ku TV yo ng'ovuga emmotoka kulikayo ku mulimu naawe andabira wa abobusimu mu office ya face mukama abawo omukisa abandabira mu ddwaliro nkizudde nnyo abasawo bangoberera nnyo sawote bakuba abantu overdose nga bawomerwa ebigambo gamba omwoyo mutukuvu ababeera bubeezi abasawo mwenna abasinza mu nsi ez'enjawulo bali Netherland Italy musi especially gye mbazudde ne UK mukama abawo omukisa sinaba kuzula basomesa gye muli namwe ntera mu comment section ngeti ndi musomesa ne ba pastor abaliko nga muyiga namwe mututere ku comments kugunja yangu WhatsApp ngenze musumba gundi kantumireko wa yene musumba Edward teyayite eyo ano musumba David musumba David yayitire wo nga kulaba nanyi akantu kagenzeeko musumba David ne waliwo musumba yali agambe kulagana brother Abenoba yalaga wamutumiddeko nnyo naye ayagera oluzungu lungi abera takwatagana bya luzungu sole fizi yazira nemune Yesu alete ekisa ye Yesu birimu ekisa natasoma owereza aliza kujjako kamera so mukama abawo mukisanze musumba sekitoleko Peter Kingdom Business kye kituleta wano njija kubulya kubwakabaka mukama yagala kibiriwe byekwesemo mukisago oyinza kola otya okuyingira eggulu nze ebyo ebyange ebyo deliverance osobola kusumulwa otya okola otya okufaanana Aida Aida ki eyagenda mu ggulu so kati after all fenna tulina okugenda mu ggulu kati mu byenjogera byonna siinamu kyenfumba ate siinamu kyenzirawo nenga kati bannange baludde okundaba kangende batwaleyo kisitory ebyange byonna biri spirit oriented. So mukama abanjagalire nnyo sangibwa Lugala Prayer Power Church kanisa yaffe batugoberera ku Sunday mukama abawo omukisa ndi ku 07556129698
0775129698 nze Musumba Ssekitole Peter wattu ng'amaliriza bw'atyo ngenda kusaba nga tetunagenda mu maaso mukwano gwange kuteekawo comment waawo gy'oyagala obbuuza kusani like yo ni subscription if you haven't. Musumba tuli ku kimu kya 10 omwana yangambye sodo okimanya abasumba kasaba tuka ku kimu ekye 10 yerege ebica na nnyonnyola n'atuuya na nakola tena twagala otusomesere ekimu ekye 10 kye kitya birungi kyebiri mabega w'ekimu ekye 10 bese kiwanfuna ki bino natwagala otunnyonnyole twawule tutegeera olunaku olwaleero kyeki kiyamba pastor kiyamba nyonza akiwayo nakyo kibuuso genda maaso kati nga sinamba kugenda maaso waliwo kyenjukidde nga mwenda nga mukaaga ogw'omwenda sole tulinayo march ekkanisa yaffe Prayer Power Church ngesamba ne ya Pastor Kalungi ani Arise Church International ya Kalungi Ronnie yes bamukazako Magombe ne abana Magombe wali wamuchaza ku mukuru ateka ko Pastor Magombe azze kati twabategezeza dda bajje n'ebisero ebiwera kubanga nze namba yange nkuba 8 nze 7 oli 7 tambula abe kipa bwataba mu kipa abera defense banaba ku badimu abe chemumanyi ko dimu kuba ino omubiri ba defender tuba ebayo sweeper ne bloka abo ba central defender niko yata bameka tubireke ajabira mubane ino golo kipa yebase tugenda kuteka ku golo ya Musumba Kalungi wali nyine Musumba Kalungi akubameka tubireke so mpiro genda kubayo ngenda kuzomwezi mukago gw'omwenda tugenda kubeera eno Prayer Power Church tugenda kubeera ate betunama tugende mu worship night kigenda kuba kyamanyira ambasaye mubeere kuko olunaku mubeere ko nyo banne mukama bawo musanzwe munne twagambye nti ekintu kino tuleme kukifuna mufekka tuteekewo n'olujjo omuntu ali ebyo naye akifunemu ng'ayimirira naffe nga tusupportinga mu byenfuna kubanga tulinawo bingi tulina tetulina kisaawe kyaffe ate tugenda kusambira mpino tulina opangisa gundi taafu oba akasaawe ka kapeti tugenda okusambira nze ndyoke mbadidimule ndyoke ntambule ekisaawe kyonna nzire eno nzire eri omutende tonamugenda ffe tuli bapulo kati mukama bwakwatako nakozesa nze mbamanyi mukama bwakwatako nakikuteeka ku mwoyo twetaaga tupangisa taafu esaawa eziwerako abo nno abasajja buli luvannyuma lwa ssaawa ziba ssente kati kira twetaaga amazzi twetaaga data tugenda ku live ate ne worship agenda kuba ku live gulukosi w'abazanyi amazzi ngogedde gundi jazz banne bintu bingi nnyo mu worship night twetaaga jazz so mukama waba kuteko esimu soda kagikuwe musanga tuwagire expo kuba yetegese tuyimirye nayo etegekere bulungi naffe tuweereze kinyume nawe kikunyumira nakiraba enamba esimu eri noti 7 noti 944 0770944266 amen kati bw'obanga olemereddwa nga tosobodde kuteeka ku eyo ssima eyange ennyini mugimanyi naye kandi baddiremu 07559698 oyogera bulungi nnyo nti zino za ennaku z'omwezi 6 ogw'omwenda ne worship night era nze ndi payipu banja kutuusa ekyo nange nkyemanyiko ku bwesigwa weewaawo ekimu eky'ekkumi kyeki first of all ekimu eky'ekkumi ze sijja kugamba ssente zokka kubanga ekimu eky'ekkumi kisobola n'okuva ku bintu ebitali ssente tudde kuwulira ozinawulira n'omusumba agamba si kituufu muba mukusa basumba kulwaki ekimu eky'ekkumi kati byonna tugenda kubitunamu era ebibuuzo byonna mbyetaaga okusobola okulambika ensonga obulungi ekimu eky'ekkumi kyekiweebwayo kyetuwa ku nkomero kati engeri bwe tuli nti tuli ba Mathire Ana Wikire Ana oyinza okuba waliwo abantu nga Wikire Ana
kiweebwayo kyowa naye nga bw'oba tugeze ofuna mutwalo omutwalo gulina 0 meka nya owaayo kintu owaayo otolako 0 emu kubanga it is 1 out of 10 times sente zoba okoze eki nosaze eno 0 neri 0 ezisigalawo zeziba sente tulira kyoba kita 1 out of 10 kyekimu ky'ekkumi ekimu eky'ekkumi kino oli bw'aba afuna mwezi akikola mwezi bw'aba afuna wiikire okukibeera wiikire bw'eba wiiki buli sente ezikugwa mu ndyanga mu ngalo oba mu ndyanga ne bwenzikuwa buwi ne bwe buzikoleredde kasazigwa bwe ziti muzaamugula amanyi ne zingwa mu ndyanga nina okuggyako emu ku 10 ku 10 n'empaayo n'owaayo nziwaani ezo sente ozita mu kkanisa pulira ozita mu kkanisa lwaki tuziwa kati first of all fe bwe twalokoka omuntu bw'olokoka weetaaga oba omuntu mu bulamu wenna saalokose yekka weetaaga omukisa pulira buli kintu kyonna mu nsi wano buli muntu yenna mu nsi wano ayina engeri gy'afunamu omukisa kati fe abaalokoka engeri gye tufunamu omukisa kuwa kimu kya 10 mwemba sikiwa omukisa kyeki omukisa byebintu ebirungi okuba nga bikugoberera ekisiraani kyeki byebintu ebibi okuba nga bikugoberera gwe mukisa mu lulimi olwangu makusagala nkunyonyola nnyo bigambo bingi ongasse ate nkugatte omukisa ebintu ebirungi okuba nga bikugoberera kubera enjiri yange nze njagala nze nsomesa omuntu ng'ategeera butegeeze kyekimu ky'ekkumi ekyo bwe nkiwa nfuna omukisa kasooka nkikulage mala kisatu nkulage nti bw'oba okiwa ofuna mukisa bw'oba tokiwa ofuna kikolimu mala kiwa enkayi mala ki 3:8 mala ki bayi batuka kusomesa ekimu eky'ekkumi ebyandiko byonna biri ekitabo ekisembayo mu ndagaano enkadde omuntu alinyaga Katonda that is a question omuntu alinyaga Katonda otandikide ku 8 naye mmwe munyaga nze ne mwogera nti twakunyaga tutya mwanyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo nti kuba kati bweba bya Katonda lwaki ateekawo twegayirirenga lwaki bweba bya Katonda temujjanga buzzi nolaba ateekawo strategy nti buno obudde tunoonyeza Mukama tweyawudde buno obudde bwakwegayirira buno obudde waliwo practice ze kanisa tusinze tusabe bannanga abayimbi tugenda kuweza nkya tusabe tuyingireko mwoyo lwaki tojja buzzi sitaani naye nnyini tatudde mwana ateeka akati mu kibu abakukuta era nakokota emigiza kati gye mikisa gyakokota situlani yagimuwa Katonda yagimuwa kuba ababbye bubbi era bya sitaani ati ye mukama we yajja sitaani asobola ofugira mu kabbo bulungi sitaani sebo tatudde si mutene bwaba yakwata mukama waffe n'amuwanika ku yeekaalu n'amutambuliza eyo omwana w'obulinzi nga alina effujjo sitaani tatudde wabula Katonda Bible tugatube bagezigezi ng'obwana bwaki bw'emisoda yes so basobola okukokota era ebibba ebyo nolaba negundi sente ezo ze bawaayo tomalanga gazikwata n'obala bubazi abantu abamusibangu kati mu kanisa mujja mu maaso ga Mukama mujjamu abasitaani kyola abaana Katonda bwe bakiika ne sitaani n'akola atya alumba yakimawo ki bakiise waani wa Katonda naye ne sitaani naye akoze atya agenze bagabudye ne bamuleka n'atuuka bamulekawo jerulani ogeno mumpembe yatuukana akantu kano nga keteekateekako kati kyabo kati obuuzisa ki obadde okyasomawo kati nenkugamba nti mulimu abamu awaayo naye ng'awaayo ekitajjudde bwewaayo ekitajjudde oli kukusa pasita tekiriiko mukisa kubanga ekituweesayo kufuna mukisa ne litaani kati bwewaayo ekiweebwayo ekirema Mukama takisiima takiraba ekimu ekyekumi kibadde naye nga kirema nti abamu ekimu ekyekumi awaayo zifise ku booda ezifiseemu ekimu ekyekumi kyanki kino ate ekkanisa simwe bateeka obuyimba
leta sadaka yetendo aje ida kubendo ngamba namwe abasumba muwaye kimwe ekyekkumi kati zimpe kimwe ekyekkumi ekyange zikankusomesa ebyange si buli omu kubanga sibamanya abalala naye nze mpaye kimwe ekyekkumi ekyange n'ekyekkanisa naye ekyenjawulo nti gwe oba tokiwaate mu kkanisa yo mbonga ssanti ekimu ekyekkumi omusumba akiwa nkiwa mu kkanisa sigyosumba si kiwa gye nsumba okiwa in your spiritual father's church oba ekkanisa mukama gyaba yakulungamya kubanga si buli omu ti spiritual father wo kubanga oyinza okusanga soda nga spiritual father wo mulala naye nga mukama yekasi agamba teeka wano ekimu ekyekkumi kyo wano oba okisa n'ekyekkanisa kale awo oba otapinga mukisa ate nze sigwetaaga kuba mbadde manyi nti olwedde gwe ekigo kyolina olina endiga zo zivujjirira endiga zisobola okubeerawo nga tezikuwa obwekikolimo oba n'endiga nga tezikuwa kale n'olwekyo olina okuteekawo strategy nawe omukisa kisoboka kuba omusajja nakunyumiza n'ekkanisa y'ebusega mirako biki basonda ekiwempe ekyennusu 100 omwezi mulamba nga basonda kiwempe kanisa namba mpulidde oziwulira 10 mpulidde 10 nga so olwa $1 olwa Uganda mwalimu abagoberezi olwasooka bwe baatula basonda nusu 6 mwaka kyogo kubiro dalwali lwa maani asibiti byadda nnyo sebo leka kubiwaniriza na poli ya gwa lukumbita si byadda nnyo sebo mu mulembe guno yitwa kitugenda wala abantu basobola obeera n'endiga enene nga teziwaayo okiba omusajja agamba nezisimba omusingi tezimala naye ate aposo neganye abantu tebaziwaayo aposo yagenze wano madudu bayita madudu gundi ne batandika okuyita abawaayo ne batuuka service ne bayita abawaayo mu kanisa namba eyabadde ejjudde nga yebagambye nti balangidde pasita kuva Kampala ekkanisa namba eyabadde ejjudde ng'ekubyeko bugule ekkanisa namba waayimuse abantu 3 ne pasita teyayimuse kuwaayo be bawaddeyo eyabadde akulemberemu okuwaayo n'akiwolereza n'agamba nti abamu baziteeka mu ngalo za pasita kyolala tebaziba mu maaso omusumba olina naawe okuwaayo ofuna omukisa ereza neddaddi aleka tawaayo bulungi nga tusonze pentagoni tusigale munze kabafe kulooza apo kati badde nga kyakunyola ekimu ky'ekkumi kati olaba onyirwa osomya mu Malaki soma Malaki 3:10 tuli ku lwa 10 muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika ennyumba yange ebeeremu emmere era munkeme nakyo bw'ayogera mukama w'eggye obanga siri bagulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga ogulijja ffenna tukabira omukisa agambye aggula ebituli ebyaki eby'eggulu n'abafukira omukisa olw'ekkumi n'olumu lwe lunyumira olugamba nti era ndinenya omuli ku lwammwe omuli omumanyi soda mulimu abantu ng'olufuna ssente gwandaba oli bwerweyo n'olufuna ssente bizibu nga byesomba biwalika e Uganda kaana kalwadde ndige katomedde kagudde mu buugi simanyi egundi enkoko emusambye n'anuuka ebintu ebitateeke kyabaddewo kiti ekyo lwaki omuli soda buli bwogana eno statement kandikola abantu bagiwulire buli bwogana okuwa mukama ekimu eky'ekkumi okiwa sitaani mbuuza otya ntya kuba oyinza okugaana nina okuteeka eyo neyina nti ekimu eky'ekkumi nina kuwa nkola akakadde aka ekimu eky'ekkumi mitwalo 10 kuba nagambye okwatako ziremu gyojja 1 out of 10 mpa emitwalo 10 bwe ngana okuziwa mukama nga ndaba nyingi kuba waliwo sitaani bwakuba akama olina amabanja olina gondi abaana balina okusoma andi road akuli mubi yakulinyisa okujjeewe lwakubanja nogamba mukama nazikuwa omwezi ogujja ngumiikirizaamu nawe obiraba nawe nawe olimu oba oli awo
wazibaze nti ogenda kusasula obaze nazo zitemetemye ziweddewo ne bakubira mu kyalo nti omwana akitukoze amize ekyebitaano butagaanye batugambye emengo okumulongoosa 5 kati ate ye sitaani ye bwoba okimu omuwa Katonda yagala 10%, 1 out of 10. Sitaani yajja atwala 1 out of 50. Wakitegedde nti buli bwotaziwa Mukama wabawo sitaani kizibu kyaleeta kikokota bonna era ofulike ne biwa plani so nzolaba nze ne bwemba ninaki God first. Ensoka kutola kuza Mukama gwe ne bogamba nti ninawo simanyi wano gundi amanja gundi akwaki God first esigade twesorting era bwe nkugamba nti ononsonyiwa nani kugambye kuwa kwesi naye teziwera kubanga ninageza Mukama ekimu ku spending yemba nayo omwezi oba week nako spending ya Mukama mpulira kati buli bota wakatona kimu kya 10 okiwa stand ate stand okimuwa kingi ya kokota waza nokwewola iyi bulungi nnyo kati ye muri oyo soma otowulire nti ndine nyo muki omuli kulwammwe so talizikiriza bibala bya ttaka lyammwe tali kuba makungula gammwe so n'omuzabbibu gwammwe teguli kunkumula bibala byagwo mu nnimiro entuuko nga tezinnatuuka bw'ayogera Mukama w'eggye olide anenya omuli oyo munnyonnyodde omufuna kati abantu abamu bakodo yakivaako dda ekimu ky'ekkumi banenze nedda betubawa abasumba naye banange soda leka nkugambe kino musumba ki alunda endiga nga tanywa ku mata gaazo eri abakuka bakama ne basussa musumba gye bali ente n'ekonziba nesigala ngumba anti kati abasumba era byebaleta banene okubabba kubanga agenda laba mu by'emirembe nga temwagala n'abayiiya eri abatunywedde musumba bo bagaggawala bazimbye bizinesi zaabwe waliwo kanisa gyemanyi saidi zeeyo ewaffe basabira mu kanisa eri awo tetegerekeka niyo musumba alina amakanisa alina amasomero agabizimbe ebiyimiridde batuyonka buyonsi musumba anti kati soda bw'obanga owaayo n'ofuna omukisa ng'oggyeko abalala abawaayo ng'asi kubanga osobola okuwa ekimu eky'ekkumi nga wookisiga waffu nfuna omukisa adde nga mpadde kiramba kijjudde naye nga bwekiteeka waffu sigufuna etofuna omuwala yali gundi awo Saudi Arabia bambi Mukama amuwumuze mirembe yagenda yafa kubanga ekyamutta bambi pressure anti yagala n'akola ebweru Saudi Arabia emyaka 2 n'akomawo nga wano e Uganda ku akaunti ekuliko emitwalo 10 pressure n'emukuba ne bamutwala ebibagaawo teyagira bambi kati naye yasiga yawaayo ekimu ky'ekkumi kye mu kanisa yali mitwalo 9 ebiseera ebyo by the way omuntu agenda asosebwe sente ze batera otandikiramu ddala ng'esaudi eyo kuba bamuwa lwendo olunaku ogundi babala lwenda kati n'agenda asiga ekimu ky'ekkumi kye kya mitwalo 9 ewa mu kanisa emwe erirungujja brother abagitegedde n'aloota ekirooto ne brother abo oyo omukyala mumanyi sister Mariam n'aloota ekirooto nga asize omuceere mu musenyu omukalu mpulira omuntu gwowe ekimu eky'ekkumi kyo eyakikutamya wasiganga wafu wasiganga watali mukisa tewagufuna tosobola yasiganga wafu waliwo woosiga soda n'okungula 3 n'okungula 6 n'okungula 10 waliwo woosiga ng'osize ku maggwa ng'osize ku lwazi ku mabbali ga kkubo tugambe kati bwe bayita obulombolombo oba emizizo gyakyo kiriko obuwakatirwa nedda buuza Mukama nakusomesa wano olunyiriri soda saagala olwerabi Mukama Katonda akyawa abateebuuza leka kulaba nti musumba afa alina olubuto lunene oyo asaanamu ekimu eky'ekkumi aba muwa giraasi nti bane kanisa affe kanisa bannange esinga nze sijja kukiwa musumba affe ow'omukyalo sijja bannange kukimuwa
kubanga bannange eno kanisa eno bannange eno ono pastor asaba naffe ku online bambi kuno kuba gwe pastor oba mitasaba nayo ku online gundi ntayina simu simu ejja ku YouTube tayina data kati wamuva kati wadda ku online ate abafere bali awo abafere bakoze groups mwe babbira abantu bangi bali oku ekimu eky'ekumi oyina nakyo kuki bw'oba ng'onookiwa mu butuufu bwakyo okubuuzaako mukama n'ettaka ly'ensigako gimu oba kapa nfuna ekimu eky'ekumi kikulu nnyo naye kati obuzibu bwe tulina kati abaana bonna abasinga bali ebwe ddala mu biyumba by'abawalabu baava ku kimu eky'ekumi bw'omubuuza agamba pasita wange nali simutegeera bulungi bwe wabeerawo embeera bwetu nga pasita wange simutegeera anti nga tomutegeera nempumula okukiwa sinsigala njibanjibwa anti okisomi ekyawandikibwa kigambye kitemunyaga katonda tanampa kuba okiwaye musumba abantu majority tebamanyi katonda ayogera atya kana ayogerera mu ngeri nnya mu birooto byawandiikibwa mu bantu ne mukwolesebwa kubanze bannaye ebirooto ebyo nabutako ekirooto omu nakinvuunulira bubwe nengerako naawala nooli nakivuunula bubwe nengerako nawa buli omu ate nga bw'ofumiitiriza buli omu byagamba bye bituufu kati soda waliwo ebirooto bannaye kyanjagala lwakuba abantu tebasayo mu kintu ky'abaaloosi naye bw'okabira omwoyo mutuvu n'ennyini akikuvuunula kati soda owaddeyo ssente zo ziizo n'oloota ng'osize mukyere osize omukyere musenyi omukalu weetaaga nnyo okunnyonnyola bw'otula mazima n'ogattagatta ekintu ekyo nekyewakoze ebirooto ebijja ebisinga oba olina kyewasabye mukama nalyoka akuwa ekintu ekyangobera ddala ku birooto nawutako ekirooto ku taata wange nembuguma nemukubira essimu yaŋŋamba toddanga mukunkubya nga byakisirusiru ebyo ogeza nga zesiroota kale mbadde bene byo nga byamba kati challenge eriwo yino kati engeri gyemukola ensobi gyemukola yino mututte ku birooto soda waliwo ebyo ebirooto ekirooto kyoloota ng'olina kukyesigaliza olwo ekirooto kyoloota ng'olina okigamba omuntu ate ekirooto kyonoogamba omuntu okabirya mukama osooka n'okabirya mukama akusookeyo abantu amu ojja mugamba ekintu ekirooto akublasting ate nga tudda kugamba byakisiru ebyo bagambye nze siroota abala tebakkiriza mu birooto eri ebyemmere nga tebirimu bubaka bonna bonna n'olwoota ekirooto nga kiriawo kikalu kyammere oluusi walabye muvi oluusi wayebase bubi kati n'okwebaka obubi kuyiiya kukuleetera ebirooto osobola okuloota oluusi ne excitement bakunyiga akaba kumbe oli kusemiire excitement kati ekyo soda ekyo nkikugambye ekimu eky'ekumi kireeta omukisa ekyo kimu ekimu eky'ekumi kireeta omukisa ekyokubiri kinenya omuli gwe wenna nga okola sente zikuyita mu ngalo ekintu kigenda okuyamba kuwa kimu kya 10 ewammwe ate kambugambe bano ewammwe bwe muba mulina ekyoto ekintu ekigenda okuyamba obutakkuba mukisa gwo kimu kya 10 ekimu eky'ekumi kirwana entalo soda era omuntu omukodo nga towa kimu kya 10 olabye naye njagala kubaako kentagaza lwaki tukiwa basumba era bo batulya biki ati lambadde nakugamba nti ogambe kiwa omukisa naye ndaba abasumba bebafunamu nnyo emikisa okusinga ki n'abantu bafuna abantu ba bulijjo n'abantu bafuna no abankuserebe bangi nze manyi omusajja buli mwezi awa $360,000 azimu kyakumi mu Uganda akola bweru just alina byakedi awo omwezi $360,000 kati gwakiwatunula atya banna njamu kunyumisa ate nomune talina na kanisa nene ayitobirako sega bintu byakukola nemutera mu mbeera nemutambulira naye ate talina na kanisa nene naye ate nze newunya omusajja oli ali machuwa yamanya nti manya abantu abamu banyooma oyo mutono sikimuwa njagala munene oyo tewali amumanyi nnyo njagala nga amanyidde ogwe mbakiwa ebyo ebikukubibye ebikulemeseza okufuna omukisa $3 ojja kwogera nnyo nti okolera abantu kubanga soda bwoba ow'ekimu eky'ekumi ng'omukisa gujja gwofiirwaki kati leka nkulage wano bakolisa ekisooka nze naye manya abasumba mutufunamu nnyo omukisa okubanga mwembuto zigejja mugula amamotoka abankusere bajjudde mu makanisa bakolisa ekisooka twakumeka 7 kutandikirawo
naye ku ebyo byempandiikira kirungi omusajja obutakwatanga ku mukazi 9-7 kimu kya 10 atolese bakazi genda maaso ani agenda okutabaala yonna yonna n'atabaaza ebintu byeye ani asimba olusuku n'atalya ku mmere yamu kiwulire ekibuuzo ekyo kano kali ka defending ani basumba ani n'omusumba yes omusumba naye seba alina seba okulya ku oba ani alunda ekisibo n'atanywa ku mata g'ekisibo ekyo who that kati waliwo kati abuuza mukitwalira baani mukiwa baani oyagala tugitwale kanunda tugenda kimusanzaawo ante gundi weyabuuliza ono nfa mu busibe abantu mubagambe ekituufu fe abakirya tetulina madaala ge twambuka katonda zino tutukuleta ani yabalimba mutukitwala mu ggulu mukya katonda kimu kya 10 kya mukama naye yakiterawo ffe bakabona be kati soda labayo soda ndi wano olwaleero jo nabaddewo ku Sande nino nenkya wendi tulina gye tugenda okubulira enjiri tulina kati bwotayita kimu kya 10 ojja kwesanganga mu nyumba ya mukama mulimu obwetaavu bwaki binamuŋŋoona bifukirire obwetaavu wenja ati nga tona kitaka kuba binamuŋŋoona yemmwe binamuŋŋoona bibafukirire binamuŋŋoona yemmwe kati bwogamba binamuŋŋoona bifukirire nga owejjeemu namwe musitule okukukkiriza kuba kati kanguwe musumba nze nagendako mu kyaki kalandiro tyagwa mu nyumba musumba namusanga zaidi zeeyo kazo waggulu nagamba mulokole situla okukkiriza tokaye bwe yali asonda emmotoka nagala nemusonde nengayero lwaki naita situla okukkiriza binamuŋŋoona nze by the way nze katolaba nebifukirira nze mu kanisa mulimu ebintu byesisabira ngamba nga ki omuntu azize nti pastor enjala ennuma nsabirako nfuna ekyokulya muzizikira emikono siri musiru kwenkana oyogere ennimi siri musiru kwenkana eyo mutumisiza mmere bambi yes mutumisiza mmere kati sala kyeyo gyogenda okusaba soda gojja gisaba lwakuba okkuse naye oli gwogisabira tabiriimu wadda temuli yadde n'okukkiriza munye tabiriimu wadde n'omugamba nti kkiriza ne bagamba amiine omuntu bamugobye mu nnyumba nga nzisobola sitawaana kugamba mbu ate mukama gabirira wiiki tomugamba asitule okukkiriza buno obuyumba buno obwerugala 7,000 omwana yaŋŋamba 10,000 noba n'okukkiriza akulinga akawuka kakaliddinaali bwe kati ze sente za landi ojja zifuna musumba ne muwanikira ekyo kintu kibi era nze bannange nze mukama nnyongere sente nzika nkubulirwa lusoda ebintu byesisabira sidda akawunti nsabire ebyo toyita dry yabwerere mpozi nga sizirinaamu okumuzzamu bambi amaanyi nsaba naye bwe mba nzirina kubuzabuza mobile money yesoma mannya ki ebayita ebikolwa okkiriza okutaliko bikolwa kati kyoba naye kati ekyo kijja kitya kubanga kati mu kkanisa mulimu abawaayo mulimu abazikima okimanya ekyo baani abakimata ate kati azita enjala emuluma tazikimye ng'ayimuza okukkiriza yani kati kyekikuyisa omusumba nti jjukira mu busumba waliwo endiga ekuwa endiga ekuwa ekisibo nga kikuwa nekikuwa amata naye ate waliwo ekisibo ekirwala moyina era ogwendi oyina okukwata kuziwa kikamiza. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. oyina okukwata ze watunda mata oteekemu oyina okugula ekisula olina okugula ebiwata oteekamuko naawe ssebo osomba obubba bususe mu kyaki nagendako mu kyaki nga mulimu ebibbo 7 anti abo bonna baffere mu kyaki mulina okubamu ebibbo ebyo ebibbo 7 ningamba ebibbo 3 ekiweebwayo
ekimu eky'ekkumi n'okwebaza nawulira tisimanyi kuno kuzimba simanyi n'ensawo ya mugundi simanyi bweyamo ebibbo 7 nengamba ono yajja n'ekitimba babiri ebitimba kantangazeemu waliwo kibayita love offering waliwo ki naye ekyo tekirina kuba nnyo kya buwaze wabulya love tokirumirako mannyo osindikibwa mukwano ndolo kimu ekyo-10 olugira nti tugira osindikibwa mukwano ogira tugira tugireka kati abaana ba Mukama gwagaba abaddawo ekimu eky'ekkumi njagala ogabe waliwo eyaŋŋamba message esaagisomye mu kyetwasooka okukola yagamba nze si wa kimu kya 10 lwaki ragiwa leka musomere wane n'akanyiri Isaaya 3:2 Isaaya bw'oba olinawo n'ebibuuzo byojja bibuuza omukulu ono akomewo abyanukule Isaaya iko wapi yakoma ku kibereberye Isaaya 3:2 okutandikirawo 7 era n'ebintu eby'omukodo ebintu ebyaki eby'omukodo bibi asala enkwe embi okuzikiriza omuwombeefu n'ebigambo eby'obulimba atalina kintu ne bw'ayogera eby'ensonga ebintu eby'omukodo bibi gumulokole bw'oba mukodo oli bubi Lake Victoria egaba amazzi akadiba tekagaba kiriwo ekisooka okukalira akadiba ate akatagaba kandi bukakala lwaki tekagaba amazzi gaako gabeera nagaabo nekabalundira ensiri tekagaba omuzungu yakatuma stagnant water stagnant ki water Lake Victoria sorry River Nile egaba mu nsi 11 nga ne Uganda kweri bwe batedeka ensi 10 naye so is the longest river in what Africa esimbuka jinja ekibuga kyaffe kye tuyita Iyinda ate sebo yepanka zinagivaako River Nile okimanyi omanya abantu abamu bwe tuba nga abantu abamu kye tulina muno twagala nnyo nga bw'osanga omunene gw'oyagala akuwe gw'okaaba bukaabi naye okimanyi ate yeewa Mediterranean Sea semayanja Nile yeegiwa Nile eyiwa Mediterranean Sea teyiwa mu Nile ejja mu mugga netwala mu semayanja Nile naye okimanyi nti erina amazzi geeyongera bweyongezi awo mu COVID gakolako n'amatama okimanyi gayita ne mu nsi enkalu emisiri si yokka ne Sudan awakalu gambye ensi 11 Nile kati Bible egamba mu ngero 11 ka basome nako ngero 11:24 kankune version one singo engero 11:24 wabaawo asaasanya ne yeeyongera nate okwala mulimu asaasanya ngala buli mwezi n'agamba ejo gya Mukama nawaayo kuki neeyongera okukola ki okwala era wabaawo akodowala okusinga bwe kigwana naye ate ono aba asusse kubanga waliwo bwe kigwana kisinga akuba ne climax n'agiyitako naye kireeta kwetaaga bwetaazi akodowala okusinga bwe kigwana naye kireeta buki kireeta kwetaaga bwetaazi naye yakodowala n'asukka ne limitation z'okukodowala yakuba jackpot mu bukodo naye nga kireeta bwetaazi buki bwetaavu okasomyako soma 25 emmeeme egabaagaba eneegejjanga emmeeme egabaagaba eneekoleeta eneegejjanga n'oyo afukirira amazzi naye alifukirirwa yennyini n'oyo afukirira amazzi alifukirirwa ki yennyini okifunye yes okifunye kati njagala kuwaayo ka version wanakala kati ekyo kye bakiyita okugaba soda mulimu abantu nga gyakoma okugaba kyolaba bano baganda baffe abasiraamu ate batuyiseeko nnyo omusiraamu tali mbuzibu kusala nte n'agiba bamwe bamushirikuuna
naita abakafiruna mwe timu ntamu n'abagamba mujje waliwo yatugenda waliwo gye twalaga oli n'asooka tugaa mu kimeyo simanyi n'atuloza asalaamu aleikum nga tubimanyi nagamba bwe mwasooka akimeyo eswalawo nga bbiri nga tutunambuka nga linga esudde ekide nagamba ogamba omuwalli teguganye n'abagoba ninda amatayo Petero nga n'abagoba naye nga abasinga bambi baggulawo ebisaakaati era ennaku nkulu bahaji abali mu bisaakaati baggulawo anti akimanyi aggulawo soda abantu gye bakoma okulya bw'oba ng'olina abantu soda abalya mu mukono gwo omukisa gye gukoma okujja bw'okimanyi ekkanisa okubanga eyimiridde nga gweyimiridde ku gwe okimanyi omukisa gwe kati nze soda tewali muntu ampa ssente nga simusabira ndekayo n'okwesabira nosoko okola kuole kubanga kimanyi mukama gyakoma omusitula yenkoma nange okifuna musoma 24 omuntu agaba obuterekereza obutakola ki obuterekereza yeeyongera bweyongezi kugaggawala naye akwatirira kyeyandigabye yeeyongera kwavuwala okawulidde tugende mu maaso omuntu agaba anagaggawalanga okiwulira obugagga bujja nakugaba si kukola nnyo si kukeera wasi kufuna nkulage wano akanyiri waliwo akagamba waliwo abakeera naye nga bakeerera bwereere Zabbuli mmeka waliwo abakeera kasomera abantu nga tumaliriza Zabbuli 10 mmeka 120 mmeka waliwo abakeera naye nga bakeerera ki bwereere 127 waliwo abakeera naye nga bakeera bwereere abadamanga my verses kajjidde bano omwoyo mutukuvu bakanetwa nga waliwo abakeera naye nga okukeera kwabwe kwabire soma ndowooza Zabbuli 127 omwoyo omutukuvu weebale nnyo eyanjigiriza bayibuli nenjimanya nga ndikyali mutunda lwa mange soma sebo soma kutandikirawo lwakubiri mukolera bwereere bwe mukeera okugolokoka era bwe mulwawo ennyo okwebaka ne bwe mulya emmere ey'okutegana kubanga bw'abawa bw'atyo otulo abaagalwabe ofunye bakeera it is wanegamba it's useless to rise early and go to bed late work worried fingers to the bone. Don't you know that he enjoys giving rest to those he loves? Okukeera sikwe kuleta obugagga. Teza zinengero z'abajjajjaffe nti ennyonyi enkeeze eri obusiriŋŋanya. Y'Abaganda abatasoma Bayibuli. Buli akeera soda afuna ky'ogamba. Natukedde. Okimanyi abankusere basinga okkeeza? Bana omunkusere abonaabona bamukeeza mu matulutulu. Abagagga batuuka nnya. Omunkusere mu matulutulu. Mu matulutulu. Abagagga batuuka nnya ate n'akola. Nafuna zaakutolerako gwe yakedde. Yes. Teweetaaga mukisa, teweetaaga keera nnyo. Teweetaaga haso. Teweetaaga kwebaka leeti. Oyinza okuba okola nnyo naye ng'obonaabona. Gwokimanyi waliwo akatabo bakayita effortless change. Nga tofulafuba nnyo. Effortless change. Totuuyanye. Mwana wa Mukama Jesus paid it. Yesu yabeera omwavu ffe tubeera abaki? Abagagga. Naye lwaki tuli baavu? Obukodo. Kubanga soda tuli bakodo naturally. Ffe soda ze twazaalibwa mu family zaffe waliyo obukodo nti maama yakuwanga ekye n'akugamba tuulaawo. Soda empale sister akawale bwe kamulekanga wakateeteeyi sole yakateekanga mu bike gundi one nika manya gundi peti peti asigale ng'akyakasindiikiriza legging bwezajja ng'akambala mu legging era bino byemutandika akasikaati omwana kamulekawo mutendeka bukodo akasikaati omwana kamulekawo n'okawanirira bwoti n'okakateeka mu legging okambalyeko nga ki omuyigiza bukodo soda obuzibu tulina obulaba abazungu bagaba abazungu ebyo nabyo na second hand gundi biki byali byabwe ni wano omuvirika twebona obukodo omuntu wana asenyesa akasinya ne kagwako buno obuviri naye nga ngamba nkyakulina ebyo nno kale omuzungu olugoye lukaddiwa lujjeno mu Afrika tulwambala ne mu Afrika luggwera mu kisiimu ne ku lasti lusooka ne luva mu langi ne tujjako ebitulira nga ate babaleetera damage
era nalusigala mpaka wansi kusimula Bukodo kati nebola mu kanisa tulwana kyola abasumba batandise okubabba abafera abageta mwino okuzwa bote muletera muti mukama agambye omwezi ogujja atekewo ne mukama byatamugambye kubanga akimanyi okugaba wano olutalo bana aboogeza Katonda anti obuzibu ko okugaba olutalo kati abo atakukwata nyo nakunyiga kubanga mu buto bafe twali tukula mama yakutuzanga wali abagenyi baakyala wamulabanga emmere yajongerangamu amazzi balimo okugirya abasambozi bw'abasibula bannange obudde tebugenze mu kiwonvu nga tewayitikaawe awerifazi tewayitika kiro wayongerawo otuzi wayiwamu amaki abagoba akasikaati kakulekangawo n'okambalangamu legingi akatandika sikaati kafuse blouse esapatu yakutukanga kana akantu akabeera mu nakakwatamu noteeka yakasumaali obiwanye ebyakawaji nokakiika lwaki tojita bata yange teina olusi basibangamu akawuzi no waggulu eri wansi umoja eri wansi ne bakateeka ekiduduli nabasiba ekiringa ekituttwa nagikalakata lwaki bana ebiri mukyalo akutendeka bukodo mukyalo kati abazungu balaba abazungu omwana bwaliwo bamugamba can you please pick some clothes and send them to Africa abana bakuba musumba ne box ebiraka boxer twali kusomera omwana bali bamuyita Musa busoge obuyende nagenda nabuza omutunzi nina empale yanjaga gitunga ko omutunzi eri omwana nakola bwa Jesus yaga kunkubira n'ekiraka ku boxer omusajja natunga omukazi yamugamba twala lwalero okusoma tulambira yalaga mukazi gwe yalaga akabiri kati oyo bamuyita sitya kange soda wano bwoba tunaba kutojisa lugwe kyolaffe mu kanisa katutaddewo okugamba n'ozotulaba kye tukola mu kanisa tudekawo ne tuweza ku ngoye abali mu kyalo nga terunakaddiwa nnyo n'olwejjako n'ogamba abaana ekitojjo kitukana kikutuka ne kisumba kati era kati wano kati ffe tulina amagezi wano mu Africa mu Uganda wano bwe kikaddiwa mutwalewo kyane nga kati kyusa buti kino ekiri eno kidde eno kati ate kati bayiza abo mu byalo tebakagolola kano kalayini kateekambuke katandikirako okweya kati tebakagolera gola kyesimbye kati obukodo Bible ga Mukama Katonda akyawa abakodo Mukama abampera omukisa wattu tukkiriza olunaku olwaleero tukomekaawo in case nga tulina kye tutakonyeeko namba wali ne comment section enzigule naye for now ngwalina kyojjeemu Mukama akutuweera omukisa bye bye Export TV to the world.